show. Yes, bagamba bw'obeera n'omutima ogwekko toligenda wala. Abeera n'omutima omulungi osobola okuba nti ofuna. Nalabye Diana Nabatanzi ku mukolo gwe yali mujja RIP ng'anyenya amazina ne Fifida Queen ngamba mama Diana wange bannange nalabye Diana babadde okwakayiba kazawe wigi waga waga squeeze me biri ebibalagala naye nga bibalagala lwasa nengamba mwe nengamba batali bange gye batabadde ngenda bibatusako mulo. Yes, ogamba tamu na Kampala, ogamba tamu na Uganda. Wasuzo tatali wange wenna mpuliriza. Antimanyi essanyu lingi nga bw'oli wulira okiwulira. Tuli musanyu kubanga sister wa Fasodo kuba nti ava ku luggya buzibuti. Buzibuti mwabadde mutugamba nga tonzera agamba bire. Sibanya bino nabiri. Omwana bamuliddewo RIP bwe. Puu! Yaman. Kwegamba lyabadde essanyu lyokka naye ng'ate Diana Nabatanzi Fifida Queen ssanyu lwebina mweruka kwoga Tata Shabi n'abawala abalala Gabriel bannanga abaana basanyusizza abantu ku mukolo abaana bafirize vibe nga buli omu atunula ku Fifi n'agamba mama laba abaana ba TV we bamenyeka gwe ne batunula ku Diana bannanga ekimaso malungi ne bagamba oye Diana sibe baali balwanira ne RIP sibe bali balwanya rasa ne RIP nga bagamba nedda. But it was love, it was happiness. Omukolo gwabadde gwa maanyi ddala era nga bwe tugenda okuba nti bitusaako wabula nzikiriza nkwanirize mu butongole. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bamuta Ntambi Jimso number one rich boy Maxudi Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga atana bakuba nti osubscribinga agenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga ayagala kulanga naffe oyagala tutuukirira mu nsonga ez'enjawulo oyagala kutubuuzaako nga nze omuntu personally oyagala tuwa bizinesi ebisigaddewo kwata enamba eno funawo wandiika enamba eri +256 787 njiddamu +256 yes +256 787-009535 osobola okuba nti otufunako enamba 0787 yes 009535 osobola okuba nti otufuna tusobola okuba tweyongerayo. Now over the weekend mwenna mukimanyi nti gabadde bitafuttafu masala patafutapate waliwo omukyala waliwo kyali waffe wa NTV eyanjudde bati oyo tankwatako nnyo waliwo ne kyali waffe Rakitaka asobodde okuba nti ayanjula tebinkwatako nnyo ebyo sagala mubimbuze mbu byafudde butya kyali waffe RIP Precious Remy naye yabadde ayanjula ebyo binfaako ebyo binkwatako era olina obwaddemu okubimbuuza kale n'otabimbuuza ngenda bikugamba lwampaka oba onyiige yabadde pate after pate hit after hit. Kalo Nantongo gwe nalabye Kalo Nantongo ku stage nengamba mama ne bakuba akayimba kazawi wigi slow dancing abaana ne bamenyeka naye nga RIP essanyu limuta. Unfortunately bwe nalabidde nabadde mukava omanyi nze ndi muyaye mwana wa mama mbeerayo nentuula nengamba njagala kulaba kino kati kankole kiri mutenti omwabadde bakyali baffe nalabyewo abakyala bana nga bonna badde tingako ku musajja omu naye sijja boogera naye kyasiza okusanyusa it is the girl Fifida Queen Diana Nabatanzi banampija Florence nampija wabadde wabawala bonna abakola ku TV awo abawalawalawo mutenti yemu abaana basaze amazina nga bulemu abuuza gwe Fifida Queen asobola okusanyuka bw'ati jukira Fifida Queen mkyala no mufumbo chaliwe bambi bamuyita Fabulous Love gayo yo fashion star abeda South Africa yasobola okuba nti yesonyiwa abasajja bawano bafana yamuvuganga Speedy namuta oyo mkyala yaliko mkyala wa Bafana naye abadde ngo tebawasa namusuulawo wabadde Katemba RIP buli omu abadde ati mutunulidde agenda kuyita Diana Nabatanzi oba nedda Diana Nabatanzi banamuyita anaagenda bwanatuuka ananyiiga story ki
bakyali bange amazima gali nti abaana bali beeyagala okufa era obanga olina enugu y'omuganda wange ogenda kulya ebigambo byo ogenda kunona evvu kigenda kuluma kigenda kutta Uganda abaana babita emitima gyakaluba oba mwadetingako komugwe kasita omuwa space boat talina buddebo agenda kusanyukirako nalabedana Nabatanzi nengamba mama tulikola kiri kitya sawa zino ku BDSF ngomwana azina amazina mugome singa yambade gwe nengamba mama omulaba yoyo ngaga kuba nenda bakafifi. Oh my God. Abana bawesizo mukono gwa munabwe ekitiibwa era nga tubebaza mwina abasobola okuba nti mubeerayo bambi media houses ez'enjawulo ba superstar ababaddeyo abayimbi nategedde nti rape yagala nnyo Carol Nantongo bambi ne Carol akwagala nnyo yasobola okujja n'ayimba mpola mpola last time twalaba bazizaziyo ne tulaba abantu ab'enjawulo but Carol Nantongo so far she performed better. Era nga yamekiza omukolo kubeera colorful abamu ku bantu abaddeyo ba Diana Nabatanzi ba Fifida Queen egganga yonna ya media abasobola okuba nti babeerawo era ne bawesa omukolo ekitiibwa n'abantu abalala b'ebitiibwa basobola okuba nti babeerawo ba bosses ab'enjawulo basobola okuba nti babeerawo era nga Rape sofa ekintu basobola okuba nti atulaga nti talina buzibu na Diana Nabatanzi ne Diana netulaga nti talina buzibu na Diana Nabatanzi kati doniseera muganda wange ebiseera ebisinga obimala bungi nga webuliikinga okola bifeesi ebyo kati leka bawamu no official kubanga bamutute yasobola okuba nti akiza ne bamwanjula so amagezi tuulako tewasookereko oyo Raymond gweyogerera ebingi bigaya kulekawo so gomako njabo totuleetako olugezigezi lwo osobola okuba naye boyo njagaza ki muganda wange oyagala nkutte busi ate otuleetako olugezi lwo osobola okuba nti bwe otegedde totuleetako olugezigezi lwo osobola okuba nti oba oliawo bintu bitambula bibiri amagala kutambula naffe babitantambi Jimisoro Chibwe Maxud Junior ngambye ayagala kulanga naffe nambere 078 700 era yeyimu josobola okuba nti opitako n'onfuna netugeramu ng'abantu kumbuzaako bayagala kumbuza ki nambere 0787 009535 osobola okuba nti ofuna 087 not 2 double not oba not yes chena 535 ojja kusobola kuba nti onfuna tusobola kuba tutambula bye bye for now.